Tuyanza okufa omukisa guno nze okuteesa okwange kubadde kugamba singa olunaku luno balushiftize ne lubeera ku lunaku olw'Essande kubanga ojja kwesanga nga olunaku luno olw'omukaaga tulinako institutions ezikola ng'ate zikola half day so okukola okuva ku makya paka ssaawa 4 3 hours ogenda kulaba nga tezisobozesa muntu kuva mu gyavudde paka kutuuka mu kibuga nga banks ezigalawo ssaawa 7 offices eza gavumenti ezigalawo ssaawa 7 tugenda kubanga olunaku lufiiridde ddala so singa balushiftinga olunaku ne ludda ku lw'Essande nomanya nti omuntu akeera kuyonja wamala okuyonja abasobodde n'agenda mu kyaki n'asaba ne lubiirira ddala nga lunaku lwakuwummula oba lwakukolako emirimu emitonotono naye kati jjaamu agenda okukwata agenda kutuuka paka ssaawa 10 oba okuzibya olunaku olulamba naye nga nkola nnungi n'ekyokubiri tusaba tukendeereza ku ssaawa waakiri abantu bakole okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 2 zisaawa ziba zimala naye okuva ku emu paka ku 4 kizibuzibu ekibasosodde ne Samahongo waali wano byemusobodde bamukutte embeera nnungi tesosodde kirungi ekyo police officers that we are tubasajja wala batuli bakazi n'abakazi bange esman Amerika tukole twagale government yaffe tulambe tuyambe bino olaba mami bano tukola kirungi mwebale nnyo thank you very much tambula kwa saa meka sawa nya abantu batandike batambule okirawo kyama good thank you. Let's love our country. Lava. This is how we do what we are doing. Muna buchafu gafe nawe n'omwana kirabe obuchafu bubi. Ndinde sebo. N'omwana wozara agamba obuchafu n'abana. Onegede leka n'abana bamanyi mama okukwata kavera n'okasula wali oba kacupa kibi. Chono n'environment yaffe. Ogenda kwekaba. Kama wangu waifu enkola eno nebaza gavumenti olw'okuleeta enkola eno kubanga bulijjo nga mu nkola wano eya Buganda bulijjo tuteekateeka enkola eya bulungi bwansi naye nga abantu bakijjumbira era nga abantu bajjanga mukaaga oluusi n'amasomero gano nga tuwaayo abaana naye nga abantu ba bulijjo oli n'akeera naggulawo naye nga wakyafu naye enkola eno egenda kutuyambako nti olwaleero olaba nti buli kimu kyonna obukyafu amaduuka emyala birongoseddwa titeriiko kusosola kambenze nga ndi mukulembeze kaabe chairman w'ekyalo kaabe ng'afaanana atya oba nga yayitaani aba alina okulongoosa so yatusanyukidde nnyo ekiragiro kino ekya gavumenti kati twaleka ntitugenda kutandika okweyonja kubanga n'abasinga abamu badde nga newaka bavaawo nga wakyafu naye kati tukikulagira nti tandikira wakaawo yonjaawo paka ssaawa 4 zinaabira kitegeeza nti tugenda kufuna obuyonjo lwe twali tufuna endwadde nnyingi emyala nga gino kati kyensaba gavumenti kyebe tuyambako wano waayiro tukirabye abantu balongooseza kasasiro mungi naye tetulinawo emmotoka emujjawo emutwala
atusaba ku omwezi ogujja batuletere ku bimotoka naddala bya town council bya district basobole okeka nga bayoola kasasiro ono banga tuuno yenna ali ku makubo tutegeeza tetwetagisa emmotoka egenda okujja ng'emugjawo ate enkola eyo gavumenti kyerina okusooka okutereezaamu kaike nti nno nga kasasiro tebamwokera mu kibuga alina okubeera ekifo mwalina okugenda ekituufu ekyali kyalambikibwa mu mateeka alimadde nsaba nzingamba omwezi ogujja wiiki eyo esembayo kinaba tukikoze tuwereke ngaetuwa ebimotoka ebyo byakasasiro tusereka nga tumutwala abayindi babadde babeeramu nnyo naddala nga wetukola bulungi bwansi tebatera kubibeeramu naye luutu eno tetesosola oba oli muyindi oba oli muzungu oba oli mu China olina okulongoosa alina ekiragiro kyazze ku buli muntu yenna ng'atuula wano mu Uganda kitegeeza wenna oli muyindi oli mu China oli muki olina okulongoosa w'okolera erinnya amannya Badru Kasirivu munnamawulire mu kitundu kino ekya Kisendu. Baalitaddewo nkola obanga kaadi oba ekiwandiiko kiraga gundi akoze nakkirizibwa okutambula n'agenda ku mirimu gye egimirala nzuukuse eno tawuni yo kino kibuga kyange olaba ebyo byakola obiraba You get me what I'm saying? I'm getting the point. Fena tukwatira wamu. Teri gwa mangono munene, ono mutono, obone eno lubuto lunene, oba ino mutwe munene, fena tukola wamu. Abamu ku bantu abasanyuse nnyo ekintu kino nga kizze nabadde omu ku bo. Kubanga abantu tetukyalina buvunaanyizibwa mu bitundu byaffe. Osanga oli makage nga tafa nayo talina budde bwa mulongoosa. Awoza gavumenti ejjeekole enyambo which yes ate government si ebiteekawo nze kennyini zembiteekawo obuvunaanyizibwa kino ekintu kirungi era nsaba kireme kkoma lwaleero oba kkoma mu kkubo kigende ddala mu maaso paka. Ekyokubiri omuntu bw'akola bw'aba amaze okukola kuba waliwo nga nze sono gakankere 12 nongoose wabeewo ekiwandiiko oba ekifaananyi ekimpeebwa nga bwe ntuuka ndaga omuntu nti nkoze eki nti nkoze ogwange ngumaliriza oba n'ekirala kye twalikoze gavumenti yali tukoledde nekitabeerako olunaku luli specific kibeere routine oba buli wiiki ng'omuntu okeera n'olongoosa woosula ekkubo baji gavumenti ejjewo kino ekyokugamba nti yo yerongoosa amakubo kuba gaffe si ga gavumenti kino kiyamba ffe bulamu bwaffe sebuli erinnya Amtaneson Kayongo.
mwalongosezza koko kutuuka ebifaananyi mukutaddemu What you have to discuss, it's only about time. And the time is a bit longer. Ekintu naffe nze musajja w'opposition naye nakyagadde kintu kirungi nnyo wembureesi it only that nti obudde bwe yakiwadde buwanvu twagala tutandike nga ku ssaawa emu like let it last for 2 hours. Awulira ssebo ekintu kirungi nnyo era tukyembureesinze abantu baffe bwe kiba nga kiri national tukyenkareginga kibeerewo kigende mu maaso. Amannya Nsubuga Daniel Wakiso LC1 General Secretary. Tulanga tekisosodde ke babiri bazumu. Bwe kiba nga tekisosodde kintu kirungi nnyo tukyembureesinga. Bwe kiba nga tekisosodde abantu baffe babadde balina okunyoomanyoonya buli naye kiba nga kitandikira waggulu wonna. Sebo tukyembureesinga era twagala kyerasitinge. Wewalanga nnyo to engage in wisdom nga kyagatange naye bambi nedda ssebo setwagala abantu beyiti banene kino ffenna twagala tweyonje kino kyabulamu tutegeera era nze nakisanyulidde nnyo gavumenti ekitongoza nga nze ndi mukulembeza wa wano nze chairperson LC1 agenda okuddako Sekade David lyerinnya nze nakisanyukidde naye era n'abantu bwe ndaba basanyufu nnyo ku mbeera eno mpozi tetulina okugamba nti oba bakendezemu ku ssaawa zibe okuva ku ssaawa emu paka ku 3 kijja kubanga omulimu gwe tukoze mu ssaawa 2 guba gulagibwako guba munyuvu nnyo guba gunyirira. Kasasiro eno abantu tubagambye babijeyo emmanju eyo abantu basasula omusolo kino kirimu omulundi gumu mu mwezi olw'omukaaga olusemba mu mwezi w'ekitiibwa. Town Council nze nsuubira tujja kugiraba ebadde ejja neeyolamu erete ekimotoka bwe bakuŋŋanya mu lunaku lumu. teri mmotoka ejja
Bajja walina okulima. Gwe mubeka gwe. Twagala batwongeremu obudde kira batwadde bakiriza obukyafu. Kirekintu batwadde bakyafu nnyo batwongeremu obudde batuuse ku ssaawa 10. Ssaawa 10. Abatwadde bakyafu nnyo kati gwe tolaba ekibuga we kinyirira wonna tolaba yonna okuva eri ekintu ongeremu abo abeekweka mu mayumba gaabwe kati bo buli yekwese mu nyumba omwana we wanaatuuka ku kizibu kino omwana guno nga guzibikidde wajja omanya nti kasasiro gwayiwa eri muwala ajja n'azibikira eno naye omuntu alina amagezi kiro ekintu kiyamba gwe kwerongoosa kiyamba ggwanga kulanga buyonjo bukola ki kati bo badde ne beebaka be bafiirwa esifa bafiirwa ali mu mayumba nze kyembakubiriza kuvaayo ne beeyongera okwagala ensi yaabwe ne bagikolera kola obulungi bwange ekibuga ky'Ewakiso kibali kirabika bubi naye bakirongoosa balabika bulungi nsaba kwebaza gavumenti banange kino kintu kukireeta ekyokola obulungi bwansi ekoze bulungi tuba tetususa obukyafu era essaawa batuwadde enkola nange ogamba ono ani ono mwanyi oba ziggalwe nebakubanga baga obulala omuli ku kkubo akanya okuvayo mufulume mufulume moloka muveeyo
Mwiza kubba emiddo bafulume Uchibazikanye ngapita mami afande. Amera mafanda yogere. Ainaitera watukira. Abana agami ajakwera. Ajakwera. Kaya fero baba.
kitukakatako ng'omuntu alina okuba nga muyonjo, omuntu alina okuba nga yekubiriza mu buyonjo bwonna. Akitegeeza gavumenti ne bweba bagamba mbumbi naye ku kino nnungi terina buzibu kyekoze kubongere mu maaso batwongeremu ne ku ssaawa. Tulanga kiringa ekiraddewo enkolagana wakati w'abantu ba bulijjo y'amaanyi nnyo kuba kyadda luvannyuma nnyo nga weekiri okuva mu bwakabaka bwaffe ali bakikomyewo bukomya kigende mu maaso. Yambera ddala ekitundu kati nga ffe wano eno abantu babagidde ekya gavumenti ekyokuteekawo olunaku olw'okulongoosa. Era kati kyenkutegeeza ekintu ekyo singa kinaakakata ne kigenda mu maaso obukyafu bujja kugwa mu bitundu. Era ffe tubaliriza ddala gavumenti olw'ekyo kye yakoze. Olunaku olwaleero njagala okutegeeza abantu bakolaganye ne poliisi kubanga emmotoka gye balengera ejjabe bagiyimiriza. Boda ejjabe bagiyimiriza omuntu kaabani aba alina okuvaamu okulongoosa. Era olunaku lwaleero lutaddewo enkolagana wakati w'abantu ba bulijjo ne poliisi. Amateeka agajja gabagibwa waliwo amateeka g'olaba nga gajja kuyamba kati nga lino lirabika nti lyo likola ki bijja kuyamba ebitundu okumalawo obukyafu mu bitundu kubanga omuntu ajja kumanya nti olunaku olusembayo olwomukaaga olusembayo mu mwezi mbanyira okujjako akasasiro yenna gwenina. Babadde bakozesa sisitemu ey'okulinda abantu beebake baleete nga basuulawo bannaabwe babawa 5 ng'oli ajja n'ebisasiro byonna bina nga bireeta nga bisuulawo naye kaakati kino bwe kinaabeerawo buli muntu ajja kumanya nti waliwo obuyambi obukola ki obulina okubeerawo kasasiro n'atugibwako. Ate obudde bw'omala agenda okola obuddewo ogende otwegwo gwe kuzimbya okoya mutwe alibeera mpaka sawa kati yiyo simbula kale ogende olekabirevu kati gwe simbula ogende kale gwani newongeyogeera ebigambo ebyenkanawa ojja kubeerawo paka saawa ezi era tujayitawo ate mulekerawo notujooga mbu gwekulase bonna gwokolera otukolera no wano tebigenda kukola wano era ojja beerawo paka saawa ezi nze kyembadde nkwagalamu nkusobodde otadde wabbali ate wala nkwagaza ki kati ogamba ogenze wakisa mu tawuni olunaku olwaleero babise national cleaning day gavumenti yalutongoza era ng'abantu bano banaze okwagala kw'amaanyi balagira buli omu alongose ekkubo kkalu bakuyimiriza ne bakuwa olweyo ne bagamba baako kyokola baagala okulaba nti ekibuga kyabwe kitukula mu buli mbeera era nga tugenda kufunayo omuntu omu abeeko byatugamba tugamba naano
Kolagana nnungi nnyo kubanga kati poliisi otwakeredde ku makya ng'abamu babayitako naye bakolaganye n'abantu ba bulijjo balaba nti buli muntu tasobola kuyitawo nga tatakutte ku lweyo oba nga tasobodde kulongoosa. Enkola nnungi nnyo era poliisi bwenesigala ekolagana naffe naddala n'abakulembeze ku bitundu n'abantu ba bulijjo tujja kusigala nga buli kimu tukikola bulungi. Tulanga bulijjo ebiseera okusinziira n'amagye g'eggwanga bo baagala nnyo abantu era tukulaganira wamu nabo. Kati eno enkola y'obulungi bwansi ya byonna kubanga bulijjo amagye go gennyini gajja ne gakola bulungi bwansi naffe ne tugegattako. Kati tusuubira naffe tugenda kwegattira wamu n'ababyokwerinda tulabike nga tuyonja eggwanga lyaffe. Ku mulundi guno okutwaliza wamu abantu ffenna tuli basanyufu era tuyembulesinga exercise eno era abantu balaze enkolagana wamu ne poliisi balaze nti abantu balina okolagana, poliisi alina okolagana n'abantu era abantu be bayambyeko poliisi okuteeka exercise eno mu nkola kubanga abantu bano ababa bagala okumenya amateeka oba okumenya ekiragiro bagenda abantu be babasookako then poliisi nejja n'ennyonnyola omuntu oyo ayagala okumenya amateeka. So mu bufunze ekintu kirungi tukyempulesinga wabula ensonga era nga bwenasoose okugamba nti ensonga eri emu obudde buwanvuko tulowooza nti within 2 hours time ekintu exercise eno yandibadde ggwa obudde busukkako essaawa 3 nnyingiko kisobozese abantu baffe ab'enzikiriza ng'eyaba Seventh-day okuba nti basobola okugenda ne batendinga service. ku bantu okweyonja emabega kibadde kitya? Tandike n'erinnya Musisi Daniel Saalongo ow'ebyenkulaakulana ku Kyoga. Tukisiimye kino tukisiimidde ddala olw'ensonga emu nti tubadde bakyafu bombu tupu tubadde bakyafu ng'omuntu ajja kasasiro mu nnyumba n'amuyiwa ku mwala naye kati Mukama yeebale kiragiro kino okujja kitutaasizza kubanga kasasiro aliita obulwadde naye kati tugenda kubeera bulungi. Kino nkubira gavumenti omulanga nti kasasiro ono bwe tumala okumukuŋŋaanya tumuteeka mu bukutiya naye bwe tumuteeka mu bukutiya tumusimbawo ku miryango gyaffe ekintu ate nakyo ekigenda okuleeta obulabe. N'olw'ensonga eyo twagala gavumenti etuteerewo ebimotoka bitumala okukuŋŋaanya nga tubiteeka ku mmotoka ng'ebitwala bitumala okukuŋŋaanya tubiteeka ku mmotoka ng'ebitwala kijja kuba kituyambira ddala. Wanje wabeerako zino emmotoka eziganye okukola bulungi bwansi ze bayimiriza biti wandibadde ogendako ne ku maili n'olaba wekiri.
tujjayo omulama kubanga tulina okweyonja nga tuli balamu. Bwe tusigala nga tuli bakyafu kitegeeza nti mu maaso tetujja kweyongerayo. Tulina okweyonja, ntuyonja we tukolera so ntulabe ekiddako kubanga tusigala nga tuli bakya tujja kuba nga tudde emabega g'abalala. Bwe tuyonje ekyo kibuga kyaffe kitegeeza ekibuga kyaffe naffe tujja kugenda mu maaso. So ekitiibwa simanyi nange ekibadde awo kubanga abakiteekateese bakiyiyo mu bantu ba bulijjo naye walibadde nga walimu emmotoka nga ziyitamu bwe tumala okwera nga tubeera nga tuziteekako nga tulekako kasaso. Simanyawo puroguramu ya gavumenti yaba yabadde ekikoze etya engeri gyekipanzeemu naffe bwe bataddeko omulanga tugulaba ku TV naffe ntukeera okuyonja ekibuga kyaffe. Kyabasanyusiza kyatusanyusa kubanga kati twalibadde nga tweyonja tutwalirize gavumenti bwe tulinda gavumenti ng'etuyonje kati bwe twagirinda nga tiyajja. So kati tulina okweyonja tulaba naffe ng'ekitundu kyaffe tekigenda mu maaso. Olaba twawona enfuufu kati naffe katuddemu tweyonje tuwonye obukyafu. Tandike n'erinnya. Kati ngali mukubiziba. Gavumenti kyalise kirungi nnyo naye twagala tulabe nga batuweereza emmotoka zisobole okukuŋŋanya kyennyinza okulowooza tujja kulaba nti oba tufuna amakutiya tumuteekamu ate nitukola mulimu tulaba abantu bwe tuyinza omutwala oba mu bidibadiba ebibeera kumpi n'ebibira. Enkolagana nnungi nnyo kubanga kati poliisi twakeredde ku makya ng'abamu babayitako naye bakolaganye n'abantu ba bulijjo balaba nti buli muntu tasobola kuyitawo nga tatakutte ku lweyo oba nga tasobodde kulongoosa. Enkola nnungi nnyo era poliisi bwenesigala enkolagana naffe naddala n'abakulembeze ku bitundu n'abantu ba bulijjo tujja kusigala nga buli kimu tukikola bulungi. Tulanga bulijjo ebiseera okusinziira n'amagye g'eggwanga bo baagala nnyo abantu era tukulaganira wamu nabo. Kati eno enkola y'obulungi bwansi ya byonna kubanga bulijjo amagye go gennyini gajja ne gakola bulungi bwansi naffe netugegattako. Kati tusuubira naffe tugenda kwegattira wamu n'ababyokwerinda tulabike nga tuyonja eggwanga lyaffe. Ku mulundi guno okutwaliza wamu abantu ffenna tuli basanyufu era tuyembulesinga exercise eno era abantu balaze enkolagana wamu ne poliisi balaze nti abantu balina okolagana poliisi alina okolagana n'abantu era abantu be bayambyeko poliisi okuteeka exercise eno mu nkola kubanga abantu bano ababa bagala okumenya amateeka oba okumenya ekiragiro bagenda abantu be babasookako then poliisi nejja n'ennyonnyola omuntu oyo ayagala okumenya amateeka. So mu bufunze ekintu kirungi tukyempulesinga wabula ensonga era nga bwenasoose okugamba nti ensonga eryemu obudde buwanvuko tulowooza nti within 2 hours time ekintu exercise eno yandibadde ggwa obudde busukkako essaawa 3 nnyingiko
kisobozese abantu baffe ab'enzikiriza ng'eyaba Seventh Day okuba nti basobola okugenda ne batendinga service. No, la muy tan guay,